Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam abad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebiriwo kati ebikutuuseewo musajjawo musiramu munno jjajja Ichulu akwatiddwa. Isma Olaxes. Okusooka mawulire gannaku kuba nti bakutte mukwano gwange ate nze seekawe. Musiraamu sookera ddala ate nga ndi omu ku abo abuulize mu ddiini y'Obusiraamu. Si kirungi, si mawulire malungi gye tuli. Ate ng'era bwe baŋŋambye eyamukutte ate musiraamu so ne biba nga binsobedde. Alhamdulillah. Bagamba omukulu Isma yali ku NBS n'ayogerera bubisuuna nga waali omulogo nga bamukolera ebintuntu ebitegeera ebya swakaba abasajja banne okitegedde n'ali ewaka akitegedde. So omusajja n'anyiiga n'atwala omusango mu kooti. Era basoose si bannamawulire bali abaayogera ne Isma bakamukwata kati. Kusooka mu mbeera yakubuulirira mu njuyi zombiriri omukulembeze waffe ng'Abasiraamu tubeera na sayidi. Allah yagamba subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani ekitiibwa, a'udhu billahi minash shaitani rrajim wa qulu nzurna wasma'u la taqulu ra'ina ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu nzurna wasma'u. Surati Munafiqun ndowooza Allah yatukubiriza okuba nti tetuwa mawulire tumala gawa mawulire gatamaze kufuna sosi yaago. Bannamawulire kikigenda gye muli okusooka tetumala gwagugera mawulire nga tumaze kufuna egava. Mu aya ya Allah subhanahu wa ta'ala ya Surati Munafiqun, ya ayyuhalladhina amanu, abanga abakkiriza mbanga mufunye amawulire, fatabayyanu an tasibu qauman bijahala, musoke mugetegereze, an tasibu qauman bijahala, musoke muone ababuyabuya mu bantu, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, mulimekera ku macanga mwejjusa ku bimwayogedde oba mubambi mwakoze. Aya eri mu Qur'an. Ekyo ne kibanga kiri saidi ya mawulire nti kyetaaga obutamala gafulumya mawulire nga tumaze funa sosi yago. Ekyokubiri saidi eno nti naawe baba koddeka amawulire ate tomala gatekinga action ogati nyina kulaga maanyi kubanga beetaagisa bannamawulire twebeetaaga. Olwaleero ofune abantu bafuna ebizibu gye bali naye nga bannamawulire balina okukola ki? Okuba obayisizawo ensonga zaabwe. Nsaba bekikwatako mubeere bakisa eri abakoze omuntu wakolanga ekikyamu n'okimanya nti kikyamu oluusi nga yakikoze mu nsobi kubanga sinti omuntu abeera perfect ever. Oluusi omuntu asobola okukola ensobi mu byayogera. Allah yafuula olulimi luno nga lutonzi, omuntu ayogera ekigambo kimu bibiri n'ateekawo ensonga ng'ebadde oluusi abadde tajagadde naye. So nsaba bekikwatako bimubanga ebintu mu mbeera efaanane tekyetaaga ate kumala galaga busungu mu mbeera eyo. Mbasaba okubeera n'ekisanga embeera yonna ebibaddewo niwaataba ono yabakutte naba mulala yenna omulangira Suuna musiraamu, musajja musiraamu, nali omu kuba mutoza shahada. Kikyayagala okuggusa ne pulezidenti wa buloga gwetwogerako katwogera ku pulezidenti yakwatiddwa essaawa zino kubanga olwaleero oyagala kuddira kwabo. No, sijja kukyogera nga bw'okyogedde. Nja kugamba nze ebigambo byange byeri bibiri. Okusookera ddala kugambako kubanga ekyaffe Allah yagamba nti abange antum Allah yagamba subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani nga tugamba ffe yagamba nti mmwe muli kibiina ekirungi ekyavaayo eri abantu ta'muruna bil ma'rufi, mulagira abantu okukola obulungi mu nsi, watanhauna 'anil munkari, n'okubajiriza okukola empisa embi, watu'minuna billah, n'okubagamba okukkiriza Katonda. Ngamba Abasiraamu mwenna
ebimu bimukola birabisa bubi nga abasiraamu bitwogezaako bubi nga abasiraamu. Nsaba emitima gyaffe tubeerenga bw'obanga ogenda kukola ekintu sooka ogambe nti nzaani nti nze gundi erinnya lye eryo ery'eddiini eryo likulembezenga nnyo. Bulijjo ntera okugamba muganda wawe mukwano gwange Kabako ne mugamba Kabako yegwe Yusufu, naye obanga olina kyogenda okukola bwoti kikole ng'ogamba nti nze Yusufu kubanga olina erinnya ly'olina nga si liryo. Kimugamba naye takikola. Akikola era ampulira omusajja w'empale ennyimpi ebimu ajja kyusa mpola mpola naye ng'akikola. Eddiini yagiwa ekitiibwa era ogenda owulira kimu bibiri insha Allah kimu bibiri eddiini ye agimanyi era agikolera. So nsaba n'abalala bw'obanga ogenda kukola ekintu ogambe nti nzaani erinnya lyange ery'eddiini olijjukire omanye nti erino erinnya si lyange nyina benkiikirira bajja kundaba bubi. Olwaleero twafuna obuzibu nti bwe babawo akubye akoze ekikyamu abasiraamu bagambye bakutte abasajja babiri nga kuliko n'omusiraamu naye tebababuuza bano nti gw'oli wa ddiini ki boogere eddiini ye. Abasiraamu bebakulembeza. So mbasaba olw'obutwogeza bubi ku ddiini yaffe tubeere nga tukiikirira bulungi n'eddiini yaffe Allah subhanahu wa ta'ala. Kituufu Isma yeetaaga okuba nti ebigambo bya bisala nakimugambye ku ssimu era namukubidde essimu ne mugamba ebigambo bye pulezidenti w'ababuloga mugamba ebigambo bibeere bitono. Oba oyogera weetegereze by'onooyogera insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Tubagenda mukyawa oba tusaba ate butabeerawo mpalana ndala kino kiggwe kibeere nga tukifule nti kigenze tubyerabire. Kyetaaga okubeera tutambuze obulamu bino tubiveeko tubyesonyiwe. Obusiraamu tebulagira kuba nti tubeera mu mbeera ya ntalo. Ekigambo Isiraamu kitegeeza salaamu, kitegeeza mirembe. Mbasaba mwenna tuyimirize entalo, ebintu byaffe tubitwala mu kooti tubire kukaanya. Omusajja ali mu kooti essaawa zino kukaanya. Olwaleero bano abali mu komera abamu basiraamu kubo bamu ku basiraamu njogera lw'abasiraamu era tusaba ne bakulembeze baffe ab'obusiraamu babe boogere ku nsonga eno kubanga ebintu bitandika bityo ntalo niziviira ddala. Oba Suuna yava mu ddiini lyammwe n'asigaza linnya kuba ebintu byakola biswaza mmwe. Kisijja kiwako obujulizi omuntu bwakujjako ng'avuddeyo n'akyogera naganze nava mu busiraamu awo nange ngenda wanika ngambe nti muvuddeko mutadderira niwe wabanga musiraamu tujja lekera kuba nti tumwogerako. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba tubeere abantu abalungi mu nsi. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala ensi ng'erimu abantu abalungi. Isma kwano gwange numwa era ndi munaku wamu naawe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala asaasire muve mukomera kubanga ekomera si ddungi. Teri ayagala komera bwe bamusi. Olwaleero bagamba nti waliwo emirembe egyayita abasajja basibanga abantu olwaleero bye bali mukomera. Naye bagamba omusajja oyo nyina akagamba nabadde nsoma ku Facebook okwo nakalabye ku Facebook bagamba ku mulembe gwa pulezidenti omu yali ali mu byamakomero omusajja oyo ng'ayogerera bubi. Bagamba nti pulezidenti n'agamba tuteekeko emifaliso tukwate akasente tugule emifaliso omukomere Luzira. Omusajja oyo n'avayo n'agamba Luzira twagala gifuula Sheratoni, Luzira twagala gifuula gundi. Naye olwaliro ali mukomera yamutuusa mukomera ne basaba abantu be bamutereyooko ekitanda asuleko. Yaga nti ali oyagala kufuula Sheraton komera. So leero lulwo enkya lwange Haji BMK yafa naye tetwakulabako oba okikiira baavu bakabako. BMK yafiira nali siri mu ggwanga alhamdulillah. Oba gwokikiira bakabako wadde n'obubaka saalabika era n'okuzika Rwanda bakumukuzika tetwakulaba wonna naye omusajja munene sirabikako. Tumumazezi omwezi gwe badde siriimu alhamdulillah naye nakomyewo.
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.